nga ye omukyala wali munanga ate Emagere muka Bobi Wine agambye nti nno enjala eri batta. Mukyala Bobi Wine alaajanidde munanga ate mu bubaka bw'atadde ku mukutu ogwa Facebook nga bw'abadde ategeeza nti enjala munnange eri kubattira munanga ate esayidi wali mu nnyumba Emagere byengenda okubeera nga nkutuusaako muka Bobi Wine ku bubaka munanga ate bwavuddeyo n'ategeeza wali munanga ate ku social media ate nga ku sayidi yemu munanga ate Spice Diana kw'ossa ate ne Fake Fameka nabyo ngenda kubeera nga mbikutegeezakoko mu maaso awo bampita Jaminati nsinziira ku Jaminati Yugi wabula kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba okulayikinga video ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba kakati no munnange kansoke nkutegeeze ku bubaka obuli mu getting viral ku mikutu egy'enjawulo munanga ate okwetoolola esayidi muka Bobi Wine avuddeyo nassa munanga ate obubaka buno abutadde ku mukutu ogwa Facebook era ng'okusinziira ku post eno gy'akoze atuuse akaseera n'ahidinga comment section n'oba nga tosasobola munanga ate ku commentinga okusinziira olw'abantu abakomentinze ababadde abangi abasoose munnange ku bubaka buno bw'atadde munanga ate ku Facebook nga ye omukyala wali munanga ate Emagere muka Bobi Wine agambye nti nno enjala eri batta. Ajjukira nti nno ewaka wano aliyo munanga ate n'abaana nga Mbogo kw'ossa ate n'omuto Ssuubi omuwala kakati nno avuddeyokko okusinziira munanga ate ku bubaka bw'atadde ku mukutu ogwa Facebook agambye n'agamba nti nno we are not safe military men inside our compound kw'ossa ne ku kabalaza so for example nti nno babeerawo ababaledde munanga ate ekyokulya tebasobola kukkirizibwa munanga ate kuleeta byakulya so agambye nti nno enjala munanga ate ebaluma bannange kino nno kitwaliddemuko munanga abaana kubanga nga boogeza okukola post gy'akoze ku mukutu ogwa Facebook enjala eri kubattira mu nnyumba munnange si byangu nakamu wali era nga boogeza ku munanga ate okulaba wali agava munanga ate Emagere ew'omukulu munanga ate Bobi Wine wabula nga getukyeyongera munanga ate okufuna okwetooloola wano ku Jaminati Yugi munnange omukulu Bobi Wine akyekwese tannaba kubeera ng'avaayo okusinziira wali munnange ndabyekoko wali akatambi abaddekoko ku Aizera n'avaayoko n'ayogera n'agamba nti nno tali seefu nti akyekwese munnange esayidi eyo kubigenda maaso so tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo ku mukulu munanga ate Bobi Wine wabula nga nkongeddeyoko ku Spice Diana kw'ossa ate n'ebitambula wali makati gaabwe ne Fake Fameka Spice Diana abadde ne maama we nga boogeza ku munanga ate okulaba akatambi ako abagambye ba Spice Gadgets nti nno oyo nno nazaala wa Fake Fameka oh my god ku bubaka munanga ate bw'awandise mu katambi ako wabula nga ku sayidi y'emu babadde bagoyinzemuko munanga ate Crazy mu katambi kano Spice Diana abadde ne Fake Fameka kw'ossa ate ne mukwano gwabwe oyo abadde ku kamera nakujjamu dda mama waffe yali abanja mama waffe yali abanja fiiki omwana nange nkubanja omwana nange mubanja omwana mubikole bino bintu bya big boss day woyo bikole tulikyali ku mpapula tuli empapula zetuli muku zetulina osayiningako awo esayidi awo so webityo munanga ate webikyatambula ku Spice Diana kw'ossa ate ne Fake Fameka wabula kyolina okukola kusigala nga weekumidde ku Jaminati Yugi tujja kubeera nga tukutegeeza munanga ate ebinaafaayo ku Spice ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala